Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ery'okunaaba, eddagala erikwambululako ebisiraani, erikwambululako olutwe, erikwambululako obutaagalibwa, erikwambululako omudibo, erikwambululako obutaweebwa. Naaba ku ddagala lino erikwambululako ebintu eby'enjawulo ate onaabe ne ku ddagala eritangaaza emikisa gyo. Ngenda kuba nga ndikulaga mu bifaananyi eddagala lyonna ngenda kuba ndikulaga, beera ng'olinoonya obeere ng'olinaabako. Ekyamazima kyandibadde kikulu nnyo n'omanya nti buli mwaka onaaba eddagala lino omulundi gumu oba emirundi ebiri, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Tangaaza emikisa gyo. Katutandike n'eryo eryambulula. Jjukira eddagala eryambulula olinaaba kawungeezi ssaawa nga 2 ssaawa 4, ate ery'emikisa n'olinaaba enkeera ku makya ssaawa nga 11:12 ng'enjuba tennavaayo, obeera olina okunaabira eddagala eryo ery'emikisa. Kati tusooke n'ery'okweyambulula. Eddagala ery'okweyambulula lye lino. Funa kapeeni obeere ng'oliwandiika ate n'okuliraba ogenda ddiraaba mu bifaananyi. Nkusaba ofune olukandwa. Funa olukandwa lwerwo, ofune ekifuula. Ekifuula kyekyo kisobole okufuula embeera zo ezibadde embi zifuuke ennungi. Ofune akambula, n'akambula keeko oba tuluyite olunyereketo. Ofune amazzi ga mukoka, amazzi enkuba nga yaakakya oba ng'etonnya, ago amazzi agaba gadduka ago ge bayita amazzi ga mukoka funako gw'osobodde. Ofune omunnyo, omunnyo ogwo ogulina kyosoloti gw'oba ofuna. Ofune akazunzanjuki, ofune n'akeeyeeyo ke bayita akakumirizi, akeeyo ako akatono akatera okumera emabbali w'oluggya. Ofune omulamula, ofune n'olugobango. Funa eddagala eryo, nkusaba oligatte wamu liteeke mu bbaafu. Kati kukambula, nkusaba oggyeko obuntu obubeera kukambula buggyeko, tobuyengeramu. Obubeeranga bandi obwo obulanda obwo obwekwata buggyeko kukambula. Kati eddagala eryo lyonna nkusaba oligatte wamu liteeke mu bbaafu. Funa ebbaafu, teekamu amazzi, oteekemu n'amazzi ga mukoka ku g'ofunye. Osobola okuteekamu ekikopo nga kimu eky'amazzi ga mukoka, oteekemu ne ku munnyo omutonotono, teekamu n'amazzi g'ekidomola. Yenga eddagala eryo bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga, nkusaba ofulume ennyumba. Eddagala lino linaabire bweru, linaabire ebbalibbali ng'okimanyi tojja kuddamu kuyitawo enkeera. Bwe kityo bwe kirina okubeera. Naabira eddagala lino ebbalibbali obeere nga weggyako ebyo ebikumazeeko emirembe nga bwe mbikugambye. Kati eddagala lino ery'okweyambulula bw'obeera olinaaba oteekeddwa okwogera. Eddagala lino bw'obeera oliraamiriza osobola okugenda ng'olondamu eddagala eryo ly'osobola okubeera ng'oyogerako eno ng'onaaba. Kati bw'obeera oyogera bw'oti, ogamba nti luno lukandwa lunkanduleko ebisiraani, lunkanduleko olutwe, lunkanduleko obutaagalibwa, lunkanduleko obutaweebwa, lunkanduleko omudibo, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo beera ng'oyogera era oddemu ogambe nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko omudibo, gankokooleko obutaweebwa, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Birinzirira nga guno omunnyo gukomyewo. Era oddemu olondemu ekirala ogambe nti kano keeyeeyo kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Ogambe nti luno lugobango lungobeko ebisiraani, lungobeko obutaweebwa, lungobeko olutwe, lungobeko obutaagalibwa, lungobeko omudibo, lungobeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. N'abanga oyogera n'abanga olaamiriza kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Ogambye nti kano kambula kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko omudibo, kanyambululeko obutaweebwa, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo kijja kuba kikolera ddala bulungi nnyo. Beera ng'olaamiriza bw'otyo, kigenda kubeera ddala
kirungi nnyo. Eryo ly'eddagala ery'okweyambulula bw'otyo bw'olina okulaamiriza. Nkusaba otegeke eddagala lino. Eddagala lino lya mikisa, litangaaza mikisa gyo. Eddagala lino funa ebbaafu endala ey'okubiri eri gye wanaabiddemu ery'ekiro ery'okweyambulula ate si gy'olina okunaabiramu lino ery'emikisa. Ebbaafu eyo gyesonyiwe, kati funa ebbaafu endala oba akabaketi ky'osobodde okufuna, naye nkusaba ofuna ebbaafu ey'okubiri gy'oba onaabiramu. Kati funa kapeeni owandiike eddagala lino ly'olina okunaaba ery'okumakya ku ssaawa nga 11:12 ng'enjuba tennavaayo. Eddagala lino lye lino. Nkusaba ofuna akasekera, akasekera akatalina maggwa oba tukayita akawuukiwuuki akatalina maggwa k'oba ofuna keeko. Ofune mukasa, akaddo ke bayita ka mukasa ako nako kafune. Ofune nabbugira, ne nabbugira nkusaba omufune. Ofune kayaayaana, ne kayaayaana mufune. Ofune omukaabira, n'omukaabira gufune bwe gutyo bwe gufaanana. Ofune namirembe, namirembe funa namirembe oyo alina obumuli obwa kkala nga bw'olaba oyo. Ofune ebbombo nayo liteekemu. Ofune amata, amata gano nkusaba ofune amata gagaba gavudde mu nte. Agavudde mu nte direct we gakubula, afazaali funa agaddayale ge batunda 10,000 gano ge bapima obupimi g'oba ofuna. Singa gali gaba gakubuze agavudde mu nte ago ge bakama ne bakuweerawo, singa gaba gakubuze funa agaddayale ge batunda ago ge bapima obupimi gajja kukolera. Osobola okufunayo ekikopo nga kimu oba ekitundu ky'ekikopo, kijja kuba kikumala okunaabako. Ofune omuzzaŋŋanda, funa omuzzaŋŋanda nagwo guteeke mu bbaafu eyo. Ofune mavi ga mukulu naye muteekemu. Ofune akafugankande nako kateekemu. Ofune olweza nalwo luteekemu. Ofune embutamu nayo giteekemu. Ofune muweebwa naye muteekemu yooyo. Ofune omuwanula, n'omuwanula ogwo nawo guteekemu. Ofune nammuli, n'enammuli naye mufune omuteekemu. Ofune amaduudu, gano amaduudu gajja kukuyamba nnyo naddala singa obeera oli mufumbo oba nga olina omusajja, gajja kukolera nnyo gwe omukazi. Ofune n'eddagala lye bayita akabbamutima, funa n'akabbamutima. Kati funa eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna wamu. Awo ebbombo ggyako obuntu obwo obubeera bwekwata buggyeeko. Bw'omala eddagala eryo ligatte wamu liteeke mu bbaafu, teekamu amazzi bulungi nnyo. Bw'omala okuteekamu amazzi g'ekidomola bulungi, yiwamukko ku mata ago ge wafunye. Bw'omala ogayiwamu amata, kisinziira oba ofunye ekikopo kimu tewali buzibu, oba ofunye ekitundu kya kikopo tewali buzibu. Kati bw'omala okuteekamu amata ago yenga eddagala eryo bulungi nnyo, liyenge bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga funa wodda w'oba olinaabira. Lino nkugambye linaabe ku makya ng'obudde bukya, ssaawa 11:30 oba 12 ng'enjuba tennavaayo. Bw'olina oddinaabira lino eritangaaza emikisa gyo, beera ng'olinaaba, ligenda kuyamba nnyo nnyo nnyo. Kati bw'obeera olinaaba era nalyo oteekeddwa okulondamu eryo ly'onaaba osobodde okwogerako okulaamiriza. Okugeza osobola okwogera bw'oti oba okulaamiriza n'ogamba nti kano kasekera, njagala omwami wange obeere ng'onsekera, njagala boosi wange obeere ng'onsekera, njagala mukama wange obeere ng'onsekera, njagala bba wange obeere ng'onsekera. Kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere ng'ansekera. Olondemu ogambe nti ono kayaayaana, njagala omwami wange obeere ng'onjaayaanira, njagala bakasitoma bange mubeere nga munjaayaanira. Ogambe nti guno mukaabira, njagala omwami wange abeere nga nkaabira. Ogambe nti kano kafugankande, njagala omwami wange mbeere nga nkwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bw'otyo beera ng'olaamiriza, beera ng'oyogera. Ogambe nti eno mbutamu, embutamyeko emikisa egy'okufuna, embutamyeko emikisa egyo gye neetaaga. Ogambe nti guno muwanula, gumpanulire ebirungi bye neetaaga, gumpanulire emikisa gye neetaaga mu bulamu bwange. Ogambe nti ono nammuli ammulisize ebirungi byonna
bye neetaaga mu bulamu bwange. Ogambe nti gano maduudu mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Oba ogambe nti mwami wange njagala ontamiire bwenge ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Bw'otyo beera ng'oyogera ogambe nti ono Namirembe. Njagala mbeere n'emirembe mu maka gange, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe n'abantu bange. N'olwekyo beera ng'olaamiriza bw'otyo, ogenda oggyamu limulimu nga bw'olaamiriza kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Eddagala eryo ligenda kuyamba. Ddagala ddungi, ddagala lya mikisa, litangaaza emikisa gyo singa onaaba olinaabye, singa onaaba olifunye lyonna nga bwe ndikugambye. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Nammwe abali ku TikTok mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.